Omusumba Jimmy Ssemugabi asomba ekkanisa ya Miracle Revival Church esange Bibira nakuwadde akubiriza bannayuganda naddala abazadde okufaayo ennyo okulaba nga baana baabwe banyikira okusomera awaka nga beeyambisa ebifulumizibwa mu lupapula lwa Bukedde buli lunaku okuva ddala ku by'ekibiina ekisooka okutuuka mu ky'omusanvu. Abyogedde Kasasa mu ggombolola y'e Ssentema mu Wakiso mu kusaba kwa awaka n'ennyamya olw'abaana abaafuna embuto mu muggalo ogwasooka ekyabaviirako okulemererwa okuddayo mu masomero n'abakuutira ku luno okujjumbira ennyo ebisomesebwa bino. Jjukire nti COVID yali yasooka nnaku ezaasibibwa ezo ezasooka abaana bangi bayonooneka, baana bangi baafuna embuto, baana bangi tebadda ku masomero, baana bangi abasigala eyo mu birombe bya bulooka. Ate Jennifer Mugerwa akulira ekibiina ekigatta abakyala abakristaayo ekya Christian Women Organization ekirungamya ku nsonga z'amaka ateddeza olupapula Bukedde engeri gye tusenkamu ebyokusoma bino. Twali tusuubira nti abaana bagenda kuddayo ku masomero naye tebasobodde kuddayo. Wetwebaliza aba Bukedde ab'olupapula lwa Bukedde nti bafubye okulaba nti bakuba katabo kano classes zonna mweziri. Mugerwa agamba nti kibawa essuubi gye bali nga abazadde nti gavumenti weenagulira amasomero ng'abaana baabwe aboleetenedde tebagenda funa kaluubirizibwa kwonna mu bibiina byabwe. Asabye buli omwanyi n'omwana atuuse okusoma okweyambisa omukisa guno okusomeseza omwana w'awaka n'abakuutira okulugula. Ye Atabuwa Kennedy omusomesa mu ssomero ly'e Bweyogerere Christian Academy agamba nti gavumenti yaggalawo amasomero mu muggalo ogwasooka ne bakizuula ng'abaana basomera awaka nga beeyambisa ebisomesebwa mu lupapula luno bwe baali abagezi ennyo. N'olwekyo njagala kuzzaamu essuubi muzadde ali eyo nti obuvunaanyizibwa bwaffe tubukole bulungi nnyo. Abaana baffe tuleme basuulirira, abaana baffe tubayigirize. Abaana bano bannange omwana omuyigiriza obeera otaasizza eggwanga lino. Asemye Bukedde olw'obukugu obukozesebwa mu kusenka ebyokuyiga by'abayizi n'asaba bannayuganda naddala abazadde okulugula ku lusulo ku miruka. N'omusumba we Najjanankumbi Miracle Center Lwanyaga William asabye bannayuganda obutaggwaamu ssuubi olw'obulwadde bwa COVID-19 kuba bujja kuggwaawo ensi eyongereyo mu maaso ng'endwadde endala ezizze zibaweera ne zigenda. Omuntu agguddwa mu nsi ey'omwoyo yoyo yekka akyalina essuubi. Ebyawandiikibwa bitugamba mu Bebulaniya Essula 10:35 kagamba tikale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Tumusanze asabira ku mutimbagano nga basomesa ebyawandiikibwa ebiraga nti obulamu bugenda mu maaso newankubadde waliwo ebizibu abantu bye bayitamu. It is all over the world. Naye in all waliwo abakiyitamu abakifiiriddemu tubaveeko abakifiiriddemu nyenja kugamba abo bajjeeko amaaso bo bakoze batya bafudde eggwoli mulamu. Mujjukire lwe wabonaabonako.